Abasanyukira okufa kw'omugenzi Tamale Mirundi kawedde mudda nga wogenda okubifuna ate Masaawo. Dr. Bosa owa Ebonizi ayimbidde Tamale Mirundi Senior akayimba. Tamale Mirundi Junior naye mwina Masaawo ng'ate alambulula enteekateeka z'okuziika Bebe Cool naye mwina Masaawo. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange. Calvin Kayanja naye bw'ati ate abyenyigidde muzaali wa Shakibu bannange bamuyisizaamu eggaali ate naye Shakibu kawedde mudda gakaaba gakomba. Muna ne Derrick nabo mbayina Masaawo ng'enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell lemisubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Abu Research Clinic bano no bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli musigenda kulwisa era nga nkutandise ne Akireo Kivumbi onono agavaayo kigambibwa nti munnange Ruzira gye bamusibira embeera si nnungi mbwayisibwa mu kutulugunyizibwa okw'amaanyi nnyo nnyini ddala kale munnaye katongera okumusabira obeera awo bonna bwe kikakataka ate okuvaayo mu kkomera bambi banguye ensonga mbu kubanga embeera gy'alimu yo etiisiza ddala kale geegali ate mu sayidi ezeeyo bwe tweyongerayo ewa Shakibu munnange mwana muwala ye amuyisizaamu eggaali teyeetaaga kumanya agambye mbu Shakibu ekyamugobesa ewa Zari Shakibu fala mbu era ye tasobola na kumwagala mbu era mu bantu abamusikiriza abamukuba Shakibu talimu mbu kubanga entegeera ye entono y'ensonga lwaki Zari yamugobye bannange abawala gye bagwira nanga beetega Shakibu maama ono ye mukoowu wajja akatambi alina maaso wano kamuweerabireko ate tusobole okweyongerayo baddiya n'agaleero bannange abantu b'ennaku zino boogera kaate ate okwogera akaate okwogera kikuli ku mutima bafala nange Shakibu sobola mwagala respectfully I cannot date Shakibu fala well I cannot date Shakibu. That is the truth. I swear to Allah. Ngantya Allah wange sobola datinga Shakibu. Njagala basajja bali outspoken. Do you know a man who is outspoken? Sajja agenda okuba ekingere wali. Omusajja agenda okuyimirira mu bantu 5 mutwalo. Omusajja alinga ekika kyange. Kubanga munnaye wate otaabeerenga nze ng'olinga Zolo mba nja kumanyiira. Zari tamanyira Shakibu nti ayagala omumanyiira. Awe tutuusa ate ye Shakibu bambi bamuwadde obuwembu fala y'ensonga lwaki munnange Zari yamugobye mbu ye yagenza okulaba nga tayinza kukyebeera wammanga abeera n'omuntu fala bannange mwe abawala abalala gye mugwirana bannange Shakibu n'aŋŋambako ye bannaye kanneetege Shakibu kati nno waliyo omwana muwala nga ye tasobola kumukkiriza amulabanga fala kale bwe tweyongerayo ku nsonga za Vivian Tendo munnange emabega kawo navaayo ne mbagamba nti nno bbaawe yamukubyeko ekibaati ky'omukazi nti era oyo omukazi alina lubuto munnange Vivian Tendo abuuziddwako owulira otya nga bbaawe yakubyeko ekibaati kyokka ate kyo ne kifunirawo n'olubuto agambye mbu ye terimukwatako ekikulu kusigala ng'omwami we amuwa obuyambi ng'ate wabadde abumu bakagamba kasita nti tamwerabira ebisigadde oba ayenda oba tayenze ye omusajja kiri eri yene nga ye Vivian Tendo yamukkiriza akole kyonna kyayagala bannange ono nno muzira mu bazira bwe tweyongerayo ku baali abaagalana Muna ne Derrick bannange waliwo olutalo lwe muntu anaba kutegeera munnange abakommente ennaku zino manyi bo baali bulalo ye yagenze n'abuuza Muna ku video gy'abadde yakoze n'amugamba lwaki baakukyawa mukwano n'amugamba nze lwa ddembe n'agamba nze tombulira obusajja obumpi wanti obusajja obumpi bo tebusalawo amagezi gaabo gabeera mampi nnyo bannange mu mwenna abali kuno abampi tebayomba yibadde bya Muna ng'ate abiddiza oli munnange Derrick naye tasembye nakyo waliyo era amubuuzizza komenta n'amugamba munnange ye Muna ennaku zino bannange abaali abaagalana ate okulaba saawa zino nga beeyisaamu akayinja ffe katweyongereyo ne Tamale Mirundi Junior muyina Masaawo ng'ate atangaazaamu gwe weena ayagala okujja okulaba ku mwoyo gw'omugenzi nga tebannaba gutwala eri ewaffe era akaya ate gye kugenda okuwummuzibwa mu nnyumba yaago ey'olubeera kale tagenda kuddamu kulabikako wadde okujjaho okusigala okugira amaloboozi beebaza nnyo olw'omukwano gwe mundaze okuva we naviirwako mwagalwa waffe omusomesa waffe mukwano gwaffe taata wange mwami Tamale Mirundi Senior
nebaza mwenna abali ebweru w'eggwanga obubaka bwe mumpeereza essaala ze mumpeereza mu kiseera kino ekyokusoomoozebwa bakwano bange mwenna ab'ebweru n'abali wano munda mu ggwanga mwebale nnyo mwebalire ddala. Neneebaliza nnyo ddala abo bonna abasobodde okujja ku kyaki we tubadde tusabira omwoyo gwa Mwami Tamale Mirundi Senior omugenzi taata wange ababadde ku kyaki. Enkya ku Lwokutaano lwe lunaku olusembayo dadi okubeera mu Kampala era tugenda kubeera Kyengera awo maka ge ag'Ekyengera. Gwe mukisa gwokka bakwano be abamwagala ennyo gwe musigazizza okumulabako. Osobola okuyambibwa ng'oyita ku namba 07096401501 gwe wenna abaana abaabuze nga weetaaga okuyambibwa n'okumanya ebisingako ye namba gy'osobola okuyitako. Nebaza nnyo mwenna ababadde Zana babadde Ekyengera abatusapootinze okulaba nti gonna amaka gatambula okukola emikolo gino egisembayo mu bulamu bwa dadi. Ate era esimu gye mbasomedde kosobola okuyisa gwe wenna ayina obubaka bw'osobola okussaako bakwano bange abalina obubaka musobola bussa ku ssimu eyo 07096401501. Ku Lwomukaaga dadi ajja kutwalibwa mu kyalo ewaffe Kalagala Kaliisizo ate ku Sande aziikibwe. So kama abakuume mwebale kunsapootinga mwebale kunjagala mu kiseera kino eky'obulumi eky'okusoomoozebwa eky'okusoberwa kyendimu naye nga mwebale nnyo Mukama abasaasire era abakuume. Gwe wenna ayagala okulaba ate omubiri gw'omugenzi akasembayo Tamale Mirundi Senior munnange w'osuba olwaleero oba tugenda kuddamu kumulaba kubanga olunaku olw'enkya bagenda mukeeza ate bamutwale eri ewaffe era Kaayi gy'agenda okuwummulira mu nnyumba ye ey'olubeerera emirembe n'emirembe. Maaso wano Joseph Junior nabaza nnyo bakulu bange bonna baganda bange nammwe mwenna abazze kwerekera taata emirimu gyagimaze era agimaze bulungi era tumukubireko omugalo era ffe tukkiriza taata ali mu ggulu era tufunye malayika engalo etulwanirira. Nibaza nnyo bonna nibaza nnyo omuntu w'enjawulo tuleseeyo General Sale Musabe abadde wa mpisa nnyo mu bulamu bwa taata. Twagenda ne taata wa General yamugamba nti tetusobola kuvaamu era tuli naawe. Bibadde bigambo bya Tamale Mirundi Junior munnange nga awadawada oba nga ajjukira munnange ate empisa taata we gy'abadde amuyisaamu ennungi okuzaama bwe tweyongerayo ne bakyala ba Tamale Mirundi Senior era nga Tamale Mirundi Senior alese abakyala 3 ng'ate w'obalabaawo era nga bano abakyala bonna 3 bombi bayina abaana. Kale sisobodde bateramu maloboozi gaabwe nenga munnange boogedde era ne beebazaawo bonna abababeereddewo omukana akaseera munnange akamwami waabwe ke yabavudde ku maaso. Manyi munnange bagamba munno mukabi yabeera munno ddala era munnange ne babeebaza ne babagamba temujjanga okwo era musigale nga mubaagala paka. Kale bye bibadde ebigambo munnange ate ebyabakyala ba Tamale Mirundi. Bwe nkuzaako eno ewa Dr. Bosa ono nno nga azannyiramu Ebonies oba nga ye nannyini Ebonies munnange ate ayimbidde mukwano gwe Tamale Mirundi Senior akayimba munnange mu kyaki era ngenda kubanga ate nga batuusaako namwe mulabe love gy'abadde ayina eri omugenzi Tamale Mirundi Senior. Katubirabe ate tweyongereyo n'agaleero. Yokanga tuyimba tetugenda kukula
Joseph wali mukakati. May he rest in peace. Amazima gali nti Tamale Mirundi ye abadde muntu w'abantu nnyo era nga maaso awo nina bawalabe abamu ng'ate bamulojjako ebirungi ebyerere, bamulojjako omukwano gwa taata kwegamba kansooke babateereko mu maaso wano ate nammwe mubeewulirireko kisobole okweyongerayo n'abasanyuse oluvannyuma lwa Tamale Mirundi ate okufa. Nze nalabye taata ejjo kati abadde nga mu last hours ze naye taata ng'alina amaanyi yayagala nakuva katanda agende nga bayita mukulu waffe awo jangu omukakkanye obudde bwe bwabadde tebunabatuuka but I think he just gave up ng'omuntu ng'akooye kale ffe tuyinza okweraba ng'abakulu naye ffe ne mu ddwaliro obadde ogenda ku kasente ke bamuwadde n'akwata mu kibatu n'akubanga yakyalaba okyali kapebike naye nga tujja gumira ku mukwano gwe mumulaze mbadde sifollowinga nnyo politics oyo naye from the other scenario muzee gy'okumugoba mu state house obwo obutambi obwo bwe bafoojinga it tortured muzee a lot. I'm talking from a psychological perspective kwanze nasoma psychology. Tata yalema okuhealinga, yalema okumuvinga on, yalema okubasonyiwa. Vagwe ku everyday omuntu okubanga aboogerako from morning until he sleeps. Ng'alina depression wano ku mutima, ng'alina alaba tiafuna babwenkanya, ng'alimu eyo state. Kati n'obulwadde we bwajja kyobalaba nga muzee abadde alwala nnyo ever since those scenarios. Kati ng'obulwadde we bujja bangi. Be bonna abamu ku baana b'omugenzi Tamale Mirundi bwe tweyongerayo munnange maaso awo Bebekulu Muyina ng'awa speech era ng'eno speech agiweeredde gye basabidde omwoyo gw'omugenzi agambye ye tamanyi na kumanya kiki kyagenda kuzzaako kubanga abantu be bonna baweddewo jjajja Ichuli eyasooka obulamu bwe bubadde bukulu gye tuli era abadde alina maanyi nnyo kyagasseeko ku bulamu bwaffe ng'Abannayuganda. Engalo za Katonda tuzikube ffenna. Njagala kwebaza buli ssekinnoomu azze leero kuba abaddewo kuva jjo batusaba bannaddiini abakulembeze n'amawulire mwebale nnyo nammwe okuba nti mwegasse ku mukwano gwammwe Tamale kubanga ekyo kye yalisabidde Katonda nti muleme kumwerabira. Njagala okwebaza kwange okusookera ddala eri omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'okutandisappointinga olw'okuteekayo nnyo okufaayo kwe eri Tamale Mirundi mu kiseera kino kyabeeredde omulwadde. Pulezidenti abadde takola yekka, abadde akola ne General Nalweyiso, General Muhoozi, abadde akola ne Controller omukyala Jane Baleke, ate era abadde akola ne Office of the Prime Minister. Nze ogwange gubadde gwakumakinga sure nti no information etuuka mu ezo offices zonna. Mbadde nkola n'omwami gwe bayita Farouk Kirunda okulaba nti
tuteekawo ekifaananyi ekirungi eky'omukulembeze w'eggwanga n'abantu be n'emikwano gye n'Abannayuganda. Nkimanyi nti Tamale Mirundi si yasoose ate si yajja okusemba, naye oluusi omuntu asiima, famire esiimye nti Tamale Mirundi omukulu amulaze omukwano ogubadde gusuubirwa. Kyali mpisizza bubi nnyo kubanga ffe emirimu egyaffe girimu okwagalwa n'okukyayibwa, newankubadde tukyogera nga bwe kibeera, naye nazuukuse nga ndi musanyufu era neyanziza nnyo abakulu abo beebalire ddala. Ate temulekeraawo kubanga Mirundi alina famire. Mirundi akaayanye n'ensi eno. Mirundi yasooka okukyusa mentality z'Abannayuganda, eyatandika ekintu kino ekyokulaba nti abasinga babadde bakikola. Nasooka kufiirwa muganda wange Isima kuba nze namujja e Sweden. Isima era naye yayigira ku Mirundi, kati ate era ne Mirundi anziruseeko. Naye ndi mugumu kuba nsonga nti emirimu gyabwe bagituukiriza. Tamale Mirundi ayinza okwebaka awo, naye Tamale Mirundi lwali. Muyinza omutwala e Masaka, naye mbasuubiza nti Mirundi ajja kusigalawo kubanga teri Mirundi mulala asobola kufunika. So n'olwekyo kamalirize nga mbeebaza John, abaana mwenna mwebale nnyo obutanswaza. Gilbert ye musawo, tubadde tukolagana ffenna, annyonnyola buli kamu taata we kabadde ayitamu. Then neeyongera okusaba nti bannamawulire abalina ebibooziboozi kino kiri ngenzi tumuwe respect kubanga ajjanjabiddwa famire ye yonna, bamaama babaddewo, abaana tubadde ffenna, ate ngera nsaba tusigale nga tukolagana famire. Abenga ne bw'aba taliiwo tusigale bumu. John, Gilbert n'abalala mwenna. Kansabe nkomaawo Bazindalo nkaddiza omukulu, naye nga sinnaba obubaka obusembayo obuvudde mu maka gange obwange n'omukyala, era tubasaasira nnyo. Ate era obubaka obulala ne buva ewa taata wange Mwami Bidandisali abadde mukwano gwe nnyo. Ku luno tasobodde genda mu ddwaliro nga kuli omulundi ogwasooka, yali mulwadde naye n'agenda. Naye kaakati ku luno yaŋŋambye nti asijja kusobola kubanga munafumu, naye nga obubaka obwo obw'okusaasira buva ewa Mwami Jaberi Bidandisali abuntumye mbubawe. Mwebale ddala. Bye bya Bebe Cool nga tubitadde ku bbali bwenti ate nkuvuze butereevu ne Fuuti Soja ono nno nga yavuddeyo n'asanyuka n'ajagambiza n'akuba emizira oluvannyuma lwa Tamale Mirundi ate munnaage Mukama okumuyita n'ava mu bwensi no. Kyokka kyerabidde ky'ekintu kimu nti ffenna lyekubo ne just nti oli ye aba akusooseyo busoosi. Kati munnaage abantu abamu tekyabusanyusiza era nga ddala si kirungi okusanyuka ng'omuntu afudde. Munna muba mulina okunakulira wamu. Mostira abagwagwa abawumba tuutu ba Bobi Wine mwesonyiwe emirambo gy'abantu. Tamale Mirundi contribution gy'alina ku ggwanga lino ne mukama wammwe Kadingo tagirina. Oyagala kuŋŋamba nti mu bbanga lyonna Tamale Mirundi lyayogeredde talinamu kye yali ayogedde kikusanyusa? Kuki kw'osinziira okumanyira omulambo gwa Tamale Mirundi nga kuye kw'oyigidde okwasama? Gwogenza okugula essimu nga Tamale Mirundi yasakulifayizinga dde obulamu bwe okulwanisa abafere ne kitaawo kaabe nnyoko. Talina wadde quote of contribution ku ggwanga lino gw'okumanyira omulambo gwa Tamale Mirundi. Era muwonye nnyo nti muli eyo mu bwa Sekadaama, muli eyo musula 16 mu luumu emu okuwezeza eza luumu, mu nsi gye mugamba nti erimu opportunities toyinza na kwesasulira luumu. Naawe oli eyo osinziddeyo osimbye ebinnyo omanyira mulambo gwa Tamale Mirundi.
Tamale mirundi yakasurviving obutwe mirundi 5 kitaawo tawonangako waddaka omutego gwa kamasu. Ng'osinziira ku ky'okusimba ebinnyo kaabe mukama wammwe Kadingo abadde ali mu bisiyaga ali mu kuyimba ali mu kunywanjaga nga Tamale mirundi alwana n'abafere. Weya yuwadde kitaawo nga Tamale mirundi alwanisa abali abaganda bali Buganda Land Board ng'etandise okunyaga ettaka ly'abantu mbukyapa mu ngalo. Weya yunga bafera abantu mbutaka mutusondeza amasiro. Weya yunga Tamale mirundi atwala aba organi bichi transpirance bichi. Mweba amabina temutujja busungu. Let people rest well. Let people go with their respect and contribution to this nation. Lwaki muleta abantu obusungu? Nzomayisitera kuvaayo kwogera ku muntu nga afudde. Mostly bino ebintu ebirimu okulumwa. I respect the dead. Neno olabe kyasaamirira kisekadaama kikadaama kitaye wacho yalema no kiweerera kyalema n'okulabirira abaana bekyazaala mukazi bisula 16 mu nju emu mu ruumu emu okuweza ezisasula ruumu nakyo ne kisimba ebinnyo okwogerera omufu. Tamale mirundi obadde omumanyi bulungi obadde omubanja kikyatayogeddeeko ne gasimba ebinnyo ne tujja kubanona gye muli tujja kugendako ku mulambo gwa nnyoko. Nze mbabuulira tugende ku kyalo nga nnyoko oba kitaawo afudde tuteekewo endongo gwe mujja okutegeera nti bantu mmwe twabakoowa mwagavubuka agaali galeepinga abakazi ku kyalo agaali agabba ne mudduka emisango ne mugenda e Dubai kati muli emusiiwuusa empisa olw'okuba bannayuganda bonna batabifu ba mitwe ne bagiwa omuliro afudde nnyo tukuwa omulambo ogulye Ogenzo kutandika okwasama nga Tamale mirundi yayogera dde emyaka 3 emabega. Oyina contribution ki ku ggwanga lino. So Tamale mirundi yeetaaga respect kubanga ye menta waffe. Ffe nga ba mudomo ku internet tetugenda kukkiriza muntu yenna asinikira binnyo ku mulambo gwa Tamale mirundi. Kubanga contribution gy'ayina mu industry eno nga ffe ba mudomo information. Nennyoko kaabe kitaawo talina wadde akwotawo yaayo. Kitaawo nennyoko baalemera mu nnimiro bali eri batunda walajja oli kuno omanyira mirambo gy'abasajja baweereza ggwanga lino. Oli musiru. Gwoyinza okulisikinga okumalawo omulimu gwo. Okulwanirira abantu. Omanye ekyamugobya mu State House owanika ebinnyo. Nze musawo Namaganda Silivia. Era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjafudde oluusi yeerabirayo. Alina Alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kulaasi. Bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano tubayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugamba ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okukyawo. Bannange tuna expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias